وصيامنا والقوعنا وقعودنا وتوبتنا ولا إله الأولين الآخرين يا ربي شلق لي صلي لسجلنا يا ربي شدر صلي لسجلنا يا ربي شلق لي صلي لسجلنا الله بوا كواتري دنت نسيزابا باكوت سجلنا بيرانغا يا الله وباتيكا كولانا باكتاتن وباتيكا كولانا باكتاتن وباتيكا كولانا باكتاتن وبانغا بليو مchisa manyi faire yongo jina kaka kwate ya Allah ngofule bitali muno bifulanga mwebiri ya Allah ngofula mbunyo ya mizinze musajja tattanga ku nkoko ya Allah bafule baktatan tuso bukule أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فلقت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب رحمة في سجرنا محمد رحمة في سجرنا محمد رحمة في سجرنا محمد على نسواننا رحمة الله في سجرنا محمد على نسواننا أي الله تريباتوندي تريبي badduwa batamanyi bwe tuli mu nsi muno twajja mazza amachafu notufula abantu notufula ab'ebitiibwa ya Allah ebitiibwa byaffe babitadde mu kkomera ya Allah babijoronze ya Allah ayi ala tukusaba nga nabbi Suleiman wa yagenda mu kyennyanja ne kimuwandula tusaba honorable Segirinya Muhammad aberenga awandulwa bannakawempe twalonda akaluka ffe tuberenga tukakkatidde ye ya Allah nakati masekati kana ali masekati gekkomera ya Rabbi ekkomera erikulembera abanyampi ya Allah ayi ala tusaba berenga omuta kubanga wagamba kibene kiba ya Allah ayi ala tukusawerengo mufulire weddembe agendekebwe bamujjanjabwe ya Allah ebyamukurako ya Allah ayi Allah basasule buli kise yakwata ku Segirinya Muhammad eddobozi ly'abantu ya Rabbi berango omuta ya Allah fe tusabye gwasabwa tulajanira gwalajanirwa tetulina gye tugenda kuddukira okujjako gwe kawe ebiwoma ne bifuuka ebiwoma gwafula ebikawa ne bifuuka ebiwoma ya Allah ayi Allah bulamuza akwata kufa ya Segirinya berango muteekamu ekisa muteekamu ensa ya Allah aberengo mulimu gwe yasomera ya Allah agufuro gwe kitibwa bate Segirinya Allah ayi Allah tugamba tukusabojja twanukula kakono tuli masekatigo mchimanyi bannakawempe bangi abali abalonda bambusabira entakira basabira ababaka baabwe baberenga bateebwa ya Allah babalanga bwemage ayi Allah tusaba ne duwa esinga obukaka ffe tugattako ya Allah ffe tumanyi nti gwasinzibwa tewalinago kitina kye tugattako ya Allah kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu ahad kul huwa Allahu ahad Allahu samad Allahu samad Allahu samad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allah gwakwatiridde ntunusiza abo bakutte Segirinya beeranga ya Allah obatekako laana baktatan obatekako laana baktatan obatekako laana baktatan webanga buli omukiisa amanyi faire yongo jina kaka kwate ya Allah ngofula ebitali muno bifulanga mwebiri ya Allah ngofula mbunyo ya mizinze musajja tattanga ku nkoko ya Allah bafule baktatan kyuso obukulembeze baktatan fula abantu abasalira bannaabwe mu mbeera etali nnungamu mbeera etali y'amateeka obateekeko laana baktatan ya Allah tusabye gwasabwa tulajanira gwalajanirwa tusinza gwe awatali yegwe Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna baganda baffe wonna wosinzira okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ne Sheik wa Segirinya. Sheik wa Segirinya bamwita Rashid. Tugenda kuba twogerako Eduwa mujulide baktatan
kati okitegeera ensonga ezitulese wano za Honorable Segirinya ndi wano ne Sheik wa Segirinya. Sheik nkulamusiza. Alhamdulillah. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya Sheik? Maafi mushkura. Tulina buzibu bwo buzibu ffe ensi yonna ebumanyi. Ensi yonna ebumanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wetusabanga edduwa omuddu yenna gy'asitukanga n'asaba nga yakyetaago Allah agimala. Nakati bannakawempe tulina edduwa y'ekyetaago kubanga omubaka waffe Allah amujja mu busibe amufuula omuntu ali free. Yes, kati naffe kyetusaba. Seeka bakuyita ni gwe Sheik wa Segirinya? Nze Sheik wa Segirinya. Era nze asomedde waze wakaawe nze amulambika mu nsonga z'eddiini. Yes. Lwaki ovuddeyo Sheik nga weekyaye? Munekyaye nti Segirinya ali azamanyiddwa bamashehe. Segirinya wana atambula emizikiti agenda agaba obuyambi. Segirinya alina bamashehe bajja atuukirira abawa amabaasa. Nga tuba yes agenda abawa amabaasa mulimu abamukubira amasimu. Niyo wakati mu mbeera y'okuba nti Segirinya aliyo tewali shehe avuddeyo. Ekyo kituwange ekyokunyula. Weno kawempe akasozi akekawempe kali awo kawempe embogo omusajja gy'akyekirira wabaawo obwetaavu bamwettanira bamuwandikira n'amabaluwa. Yes. Bw'okuba kuzimba mizikiti amabaluwa message zijja ewa Segirinya. Bw'okuba nti wano waliwo obuzibu Segirinya ambulance zikola mu basiraamu n'abaddiini endala naye nga tukakasa nti abaali azamanyiziddwa abasiraamu abasobola okusitukako ne bawanika amaloboozi eri Allah subhanahu n'abeera nga amuta. Kubanga nti nyinza okuba nsomeddwa nenga Allah aliwo mukwano gwa Allah ali eyo nga bw'asomeddwa Allah agikola ki? Eyitawo direct. Ayamba abakadde balina emikisa. Naye kati tuba tutafunye eddoboozi kuva mu bakulembeze ba ddiini tugenda Sheik bamulyazaamanyizza ky'ogamba? Nze olw'obukakafu mbukakasa bamulyazaamanyizza. Bantu badde tusobola okugamba nti no Friday fina tusabi ng'emizikiti gyonna nga bamaseeka bakimanyi. Oyo mukulembeze munene Latifu yalinga nga imamu wa parliament nga buli mwali amulaga nti ye imamu wa parliament ng'afuga kawempe. Naye wayizitira ati Segirinya tumulabira ku message zaakwagala kasente. Obo yagala seminti Segirinya muyite hadhara ejjudde tulina Honorable MP waffe abaweesa ekitiibwa nga ali bweru. Lwaki munda ekitiibwa kibula? Awo tobaawo bwenkanya. Sheik lwaki edduwa mugitutte mu nsiko? Edduwa z'omu nsiko Allah azaanukula nnyo lwakuba nti Warabu waliyo ddungu waliyo musenyu naye ate abasajja baasibanga enkutu zaabwe ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bagenda mu lusenyi kuba tebayinanga nsiko ne balaganira Mungu. Mulimu abaasibanga enkutu nga tebalina masaati. Mulinde edduwa nga ffenna tweyambudde. Musuubire edduwa nga ffenna tuli bute. Seeka nedda. Eyo tugitegeka tukyagifunako abamanyi okuva e Saudi bakyagitulambikira naye ate weeyambula Allah asobola okuddirayo buli akwata ku fayiro nga abalinga go bayokyezza ebidomola. Seeka nga mwekyaye nnyo. Abekawempe neno yakamulali neno eriko kamulali ne badde ya kando. Olaba kando eno tugitekako omuliro ogera kwanga kando teriiwo. Twabukumye ntulaga kando butali matifu netutekako akabani twatabusa akabani ne kando. Kati mulinde ekiddako batata Segirinya kuluno. Edduwa zino ez'omu nsiko obusiraamu buzikiriza. Olaba waliwo n'edduwa ya toyi. Ng'ogenda okuyingira toyi waliwo edduwa yawo. Tewatali dduwa Allah yatugamba mwenna we muli musabe. N'edduwa y'ekkomera. Era abasibe bonna abo bamanyi baba edduwa z'amakomera. Osaba Allah n'akujja mu basibe mu busibe. Tewali watali dduwa buli omu yeetaaga edduwa. N'oyo kasiba abantu ne yeetaaga edduwa kuba tali bulungi. Buli kisa asiba munne eba yeetaaga dduwa. Okay. Seeka Segirinya ono mumanyiko ki? Segirinya mmanyi kuva dda. Mbadde naye ngambe nga ndi Seeka. I respect Segirinya. He's a committed man and he is self-made. Waba agambye ekintu akikola. So fe buli amutuuka kamugumye bugumye ajja kuva mu busibe. Nife tulina omuteerako akabaani. Era nze mbadde nsabye bannakawempe ekiro muzukukeeko tusabire ku mubaka omanyi abakulembeze buli wote bamukulembeze kitiibwa musabireko sabira ku ggwanga musabire abakulembeze bamma babatwala. Buli wote sabira mukulembeze n'eggwanga tutambulira mu ggwanga etali mu mikisa. So kati Segirinya tulina okutukako ekiro fenga abalimu abatali mufutwa kubanga bw'oba lwaki onjagalako riziki saddaaka ate nze ojinjagalako ndi bweru wentuuka munda lwaki ate tumpe edduwa kuba tolina ssente mpe edduwa nveeyo.
so kati muli mbeera yonna buli omu yeetaaga munne Segirinya yeetaaga eddoboozi ly'abamaseeka nze era nkyakabira obufuzi bw'ekawempe bwonna ogenda mu hierarchy niwe bakawempe division buli mukulembeze balitadde ebikola wansi ne badde ne gamba tetugenda kuddamu kukola ng'omukulembeze mu hierarchy ali mu kkomera ni wala basiba amakooti mulimu bano abeefuula ow'eddembe sima bano baani meya w'ekawempe mulambe gombolo etambulira ku gwe nenne ani omukulu w'akamu hierarchy politically abasegirinya ali bweru mukola mirimu kikyandibikoleddwa mukogeze eddoboozi limu ng'abakulembeze abali mu ekyo ekifo nga mukulembeze wammwe ali mitayimbwa mugambe tutadde ebikola wansi lugenda kutulamu kukyuza nkiiko muteekewo okulaga eggwanga nti oyo gwe mwasibye ali influential kitegeeza muba ne impact gye mulina okulaga eri eggwanga niye buli omu atambulagage kati oyo Segirinya alimu bakulembeze banne ab'ekawempe bangi right yes balina kye bakoze okuyamba ku Segirinya totally tewali niyo kuba twagala seka tuwayirize saagala kuwayiriza abamanyi bo betwogera nze hairako okuva ku ngenda kwogera kwombola y'ekawempe ekulemberwa mukulu Simanyango gwe bayita Serunjoji eyo oyo alina kubanga kati ye political head mu local government is the political head talinawo wadde okulaga nti nalina abantu bateeseteese jjukira mwanuupu munne nti baba nakawempe tufunye obuzibu olaba mu order papers basavinga empapula ezo abatula atera okumanya kutula mu meeting ez'enjawulo nga ne member parliament bamuwa ekwebyo bye bagenda okuteesaako saawa zino oba oteeka mu order paper erinnya lya honorable Segirinya ali omusibe then what is the implication of that nga taliwo so muteekewo ekiraga nti nno bwemukwata omukulembeze ate ffe abawansi so mu mbeera ezo nze ndaba abanakawempe abakulembeze okuva right from LC1s tebannala kujjayo maloboozi ga njawulo okulaga nti n'omukulembeze waffe ali mu comedy. Abantu abasinga baali balowooza nti comedy bintu bya Segirinya naye ate kati wendaba banseka nga munamwe mutandise okubiyingiramu kitegeeza bintu biri serious. Olabanga bamaseeka bavuddeyo ku nsonga eri bwetu tewali ayagala kukomera bakusiba busibi ku police post n'otandika okukubira bajjajjabo n'abaafu tibansibye niyo omusajja ne bamuvuga okuva simanya yagenze kitali asimanya wuyo kakati nakani mashoni kati eryo komera tebali yayo buli mmere gye bali yayo mugimanyi oba nfuna iyo tolaba ku baana iyo geyena y'okunsi gye baba kutaddemu omuntu akwagalize komera seeka abakwagalira iyo ne bageyena so omuntu gyali talya tegedde abaana be tebamulabako bakazi be tebakyamulaba obanga afudde mwenga mmwe bamaseeka ba Segirinya muli ku ki essaawa zino? Essaawa zino nze ngenda buli seeka ndaba buli seeka ali eyo seba tutekekowo edduwa ey'enjawulo nga hadhara ejjudde baba atuta emizikiti gyonna gisabire Segirinya musuke wano tulina owekibuli tulina owa supreme council abakulembeze abo batwagala nnyo tuyita mu mikolo nga batulaga we are supreme honorable MP atuuse waki wemba ntuuse wensibwa sirabwa obukulembeze obanga kati twatandika kulonda bulonzi tulonze omuntu agenze tetumanye mandate yaffe abakulembere obusiraamu muveeyo ekyo mu bukulembeze webunya ate bo babasiba bagala tuboogereko abakulembeze abo abanene ababedde ababali eyo mu maofiisi ag'obusiraamu woba basiba eggwanga bagala buli omu abeere topic ebeere ku ye naye ate ffe bubeera mu bifo bya Basegirinya bano bamemba ba parliament bo balowooza birala so eddoboozi liveeyo oba nfuna Supreme Mufti vaayo oba nfuna omulangira wa busiraamu ono musiraamu oli mulangira muhayira ke Segirinya tatula mabega wabanga owekitiibwa omulangira atudde muhadhara Segirinya tasobola kutuula mabega bibamu ku basajja abeera ku mwanjo ekyo layini ebeera kwegamba ya hayira ke bitiibwa munnamu ali mukomera kiki olaza obusiraamu nga tumaliriza kikyemuzaako bamaseeka b'ekawempe oba kino wakikoze nga ggwe nze mbadde eno sigino erimba nzitegese nga nze teri mukakwate kaseeka yenna nze ndi seeka wa musajja wa honorable Segirinya naye mutufu njagala nfuka ekyokulabirako seeka nze nja kubulira nti simu z'omusajja oyo zivuga nga zaagala message ya mpaayo akantu amaseeka bagala nnyo bampaayo akantu lwaki tusumbuwa essimu ng'omusajja ali bweru essimu yebe kati eri off tewali agisumbuwa ate musajja musibe anaatuwa kaki miskini twogere ku nsonga Segirinya ne bamaseeka baaliisa bangi
Ebyada. Nkubulire nze banji mbamanyi. Sobola batula naye mbamanyi. Nenge sawa zino basirise. Basirise. Basanyufu nnyo nga bamula mulowa wekitiibwa. Kati se wekitiibwa sebe kitiibwa kye kati kikolera wawano. So mu mbeera eyo bamaseka baveeyo. Kike muzzaako tumalirize Seeka Rashid. Kike muzzaako kye kiddako. Kye tuzzaako mulinde Eduwa nga tuwe okunya. Nedda Seeka. Tusobola kusiba musikulembeze bw'ati ali influential. Byakiyaayi. Byakiyaayi byennyini. Buli akwata ku fayiro afuna ekikangabwa eky'entiisa. Buli akwata ku fayiro yo afuna kikangabwa. Si ggwanga kimwe tuli. Allah atugamba mu bikole naye nze asinga okukola enkwe. Ye nannyini nkwe mukole enkwe naye nze nannyini nkwe. Allah ye nannyini nkwe. So buli mulamuzi akwata ku fayiro ya Segirinya manye nti nkyalulu genda kufa. Tulinawo okufa okudda eri Allah. Okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja era ayogera amazima yafa. Ni yafa ategedde nti ngenda kufa naye bino natusibirira ebigambo muzaata. Mwogerenga ku biruma ensi, mwogerenga ku bituufu. So Allah ye nannyini. Allah ye nannyini nkwe mukole enkwe naye nze nannyini nkwe. So banaye basiraamu basibirira twetaaga Eduwa muzukukeko tusabire ku musajja waffe ekiro sawa 9 sabira kubakule bakigoye sabira we kayagalizo ofune sabira ku mukulembeze okuba guwa mulonda wasimba line musane kuko chango inacho musubiramu musabire ko ekiro alhamdulillah Allah jammutaasa muwedu wesembayo tuve wana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك ربنا إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ربنا إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الصمد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي الله تاسا سجرينيا ينجالي اللهم آمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubadde powered by Sozo Property Consala bagamba boyine ebyawaka ebyomunju ng'obikoye bibawe kati wakiso Kampala ne Mukono free delivery weri Tax Connect group of company webali okusabaliza emali okujijja ettaki okugireta Kampala ne Dina Farm ku byobulamu webali nnyo. Allah jatuddamu Allah agenda kuwanukira Eduwa no bali twakakisoma enkukiro ky'enkuba n'ekitonya. Ejibadde sigino omuntu Allah kirize Eduwa yaffe n'okusaba kwaffe. Okay, tweyanza nnyo tweyanzege bwetu tubadde Segirinya tukwagaliza nini twalabye ali ku kitanda naye tumwagaliza Allah musasire Allah musasire mwebale nnyo mwebaddela tulabagane next time berengo bata nga wasasema nabbi wa Suleiman wasasema mchinyanjo omujja mchinyanjo cyali kimukutte nakakati bakulembeze bannaffe balaje na bali mu makomera ya Rabbi ay Allah gwamanye ebitalabwa gwalabe ebita wa min sharri nafathat fil uqad wa min sharri nafathat fil uqad wa min sharri hasidin idha hasada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbin nas مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا حسنة وقنا عذاب